Amina. 19 nga 19 twongeye kubatumira neyongedde okubayita 19 bizaba ari kuwa kane w'icyumweru tutangiye mu gitondo 19 genda kuba olwokuna lwa wiiki eno gye tutandika. ukunda n'uwifuriza amahoro mutumire, gwoyagala ne gwoyagaliza emirembe muyite, nimba ari umurokore nimba atari umurokore, mulokole si mulokole wowe muhamagare gwe muyite azahabe ajja abeerewo. Imana izamugirira neza, Katonda agenda mukola bulungi mu izina rya Yesu, mu linnya erya Yesu. amina. Amen. So kandi nshimiye cyane abantu babaye mu gusenga, ate ne bazizza nnyo abantu ababadde mu kusaba. amina. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Katonda bawe omukisa. mwahagarariye abandi benshi batabashe kuhaboneka, mwayimiriridde bangi abatasobodde kulabika. nyuma rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Katonda bawe omukisa. Daniel 9:24 Sabbiiti 7 ziragiddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu okukomya okwonoona, okumalawo okusobya, n'okutabaganya olw'obutali butuukirivu, n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo, n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalangibwa, n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Amina. Mukama yebasobola Oluganda. Amina. Sabbiiti 70 weeks. twakiweebwa nga kigambo kya bunnabbi. It was given to us as a prophetic word. Sabbiiti 7 But 70 weeks twaziweebwa we were given ku lw'okukomyawo obutuukirivu for us to return to God, wakati waffe ne to Katonda. reconcile between us and God. Sabbiiti 7 70 weeks twaziweebwa we were given ez'okutuddiŋŋanya ne Katonda. to reconcile to God. Sabbiiti 7 70 weeks twaziweebwa that was mu given to ngeri us y'okusaanyaawo for us to destroy buli kikoligo kyonna every yoke n'obutali butuukirivu and every obwali unrighteousness ku bulamu that bwaffe. was in our lives. Amiina. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Haleluya. Amen. Kyetwava tuweebwa Sabbiiti That's why 7 we were given the nga 70 weeks tusiigibwa amafuta. being anointed, Amiina. Amen. Kubanga amafuta, because the Bayibuli anointing, esomesa nti amafuta gakutula ekikoligo, the Bible says that the anointing breaks the yoke. amafuta gawonya endwadde, Anointing heals the amafuta sick. gajjawo ekibi. Anointing removes sin. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Kati twaweebwa ekigambo ky'obunabbi Now we were given the prophetic ekya wiiki word 7 for 70 nga weeks tusiigibwa amafuta being anointed olw'okuddiŋŋana ne for us Katonda, to reconcile to God, okukomyawo obutuukirivu to restore the wakati righteousness waffe ne Katonda. between us and God. Haleluya. Amen. Mukama yebaza abooluganda. Amen. N'olwekyo olwaleero So today, eno ye wiiki this is ey'ensanvu. the 70th week. Amiina. Amen. Mukama yebazibwe. Amen. Amiina. Amen. Tukkiriza Katonda. We believe God. Tukkiriza We Katonda believe God taatwadde obutuukirivu that He has given us righteousness tutabadde nabo. that we didn't have. Tukkiriza We Katonda believe God amaze okutula ebikoligo ku bulamu He bwaffe. has broken all the yokes in our Tukkiriza lives. Katonda We believe God amaze okusaanyaawo He has destroyed endagaano zonna all the covenants ezitali za that bwakatonda. are ungodly. Tukkiriza We Katonda believe God olw'okusiigibwa amafuta, because of being Katonda amaze anointed. okukyusa obulamu God bwaffe. has changed our lives Mu linnya lya Mukama waffe in the Yesu. name of Jesus. Amiina. Amen. Ya. Speed. Leka mu speed soma kyawandiikibwa Samuel. Samuel 16:13. Amiina. Ya. Tugenda kusiiga amafuta. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta Awo Samweri n'addira ejjembe ly'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. n'afuka amafuta ku Dawudi wakati w'abaganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Mukama yebasaba oluganda. Amen. Amiina. Amen. Mukama yebasibwe. Amen. Amafuta. The anointing. Haleluya. Amen. Waliwo wosanga nga amafuta
There are some times when you find the anointing. Amina. Amen. Mulimu abantu abagenze nga bagoonoona. There are people that have been destroying the anointing, Abawoogera nti amafuta tegasaanidde mu kanisa. saying that it is not worthy in church. Amina. Amen. Kankuwulire owooluganda. Let me tell you, brother. Amina. Amen. Hallelujah. Amafuta The mu anointing Bayibuli in the Bible, kitawandiikibwa kimu, it is not one si scripture. byawandiikibwa 10, They are not 100, naye gw'ogende ku internet oteekemu anointing oil, but just search on internet. bagenda kukuyula ebyawandiikibwa nga 10 They bibiri. bring many scriptures like 200. Amiina. Amen. Ate amafuta, And the anointing, amafuta galina kye gakola. there is something it does. Amafuta gakutula The ekikoligo. anointing breaks the yoke. Amafuta galiwo be The gasangulawo. anointing Amafuta removes galina be something. gamenya. The anointing breaks Waliwo certain things. ebizikirira kuba okusigibwa amafuta. There are things that are destroyed because of the anointing. The Bible says Samweri Samuel n'akwata ejjembe went ly'amafuta with the horn of anointing n'agafuka ku Dawudi and anointed David wakati in w'abaganda the midst of his brothers. okuva akaseera From that day, omwoyo wa the Mukama Spirit of the Lord n'ajjanga ku Dawudi descended on David n'amaanyi. with power. Haleluya. Amen. Okuva mu kaseera From that day, Dawudi yakyuka ku baganda. David was changed from his Dawudi brothers. yafuuka muntu David mulala. became another person. Bayibuli egamba The Bible says okuva mu kaseera that from that time, kubanga yalundanga endiga za because he was kitaawe, grazing the sheep of the olunaku father, lumu empologoma one day yajja a lion came n'agikwata n'engalo and he turned it. n'agiyuza He turned it. agamba That power, gava ku lunaku Samweri it wamufukako amafuta came the day Samuel anointed him. yafukibwako amafuta When he was anointed, obulamu bwa Samweri the life of Samuel bwakyuka. was changed. Waliwo ebikoligo ebyakutuka, There are yokes that are waliwo broke. endagaano There are ezaamuvaako. covenants that went. Haleluya. Amen. Obulamu bwa Samweri bwakyuka. The life of Samuel changed. Olunaku olulala Another day, eddubu lyajja a bear nga came, lyagala kulya embuzi, wanted to eat the sheep, n'akwata omuggo and he held the stick. n'alikuba n'omuggo He held the stick and beat it n'alitta. and killed it. Amen. Amiina. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Naye obuvumu obwo bwonna But that confidence, bwava ku Dawudi okufukibwako it amafuta. came from that day he was anointed. Amiina. Amen. Era bw'ogoberera obulamu bwa Dawudi When you follow the life of ng'amaze David, okufukibwako after amafuta, being anointed, Katonda yamukozesa emirimu God mingi. used him mighty works. Ekiseera kyonna All the time, buli lw'ofukibwako amafuta, whenever you are anointed, Katonda waliwo there by'akozesa. are things God uses you. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Ekyo kyamusobozesa, That enabled him, kyasobozesa he Dawudi enabled David okugenda mu lutalo to go in on a battle nga tagendanga ku training when he y'amagye, had never gone in a naye training, yagenda mu lutalo but he went on a battle. atwalidde bakulu be He had ebyokulya. taken the brother's food. Naye bwe yatuukayo But when he reached there, n'asanga ekisajja he found a giant man ekyalemye Isirayiri, eggye lya Isirayiri that failed the army of ne Israel kabaka waabwe Sawulo with their king nga Saul. baamutidde okumala ennaku, They had feared him for days kubanga yali musajja mulwanyi, because he was a mighty man of yali war. musajja w'amaanyi. He was a giant Naye man. Dawudi ku lw'okufukibwako But amafuta, because David was anointed, Dawudi bwe yamutunuulira when David looked at him, yalabira ddala nga Katonda he amumuwadde, saw God has given him to era him. teyabuusabuusa, And he did not doubt. kubanga mu ndamu ye yamanya bulungi Within him he knew si yagenda it kulwanagana isn't naye, him that is going to naye fight him, Katonda yagenda but omulwanyisa, God is going to fight that man kubanga ajooza eggye lya because he has Katonda. defiled the army of Katonda wa Israel. Isirayiri The God of Israel, bw'anyoomye. he has defiled the army of the God of Israel. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mukama yebasaba oluganda. Amen. Dawudi ku lw'okufukibwako amafuta Because of David being anointed, yayita mu ggye lyonna lya Isirayiri, God went through the whole army of tagendanga mu Israel, training and yet he y'amagye, had never gone to the n'agenda training. okusinkana Goliath okulwanagana He naye. went to meet with Goliath to fight with Omuggo bwe him. yalundisanga endiga, The rod he was bwe using to yagenda graze, nagwo mu lutalo, it is the one he went with. kankubulire owooluganda. Let me tell you. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Kasomala okwewuliramu If Katonda, only you feel yourself there is God, tekyetaagisa kyakulwanyisa it kirala. doesn't need any weapon. Ekyokulwanyisa eky'amaanyi The weapon you have, bwongo obwo, it is your mu mind. bwongo obwo In your mind, kasoowulira bwewuliramu if only you feel nti kino yourself Katonda akisobola, that God can do this, kino Katonda that akisobola, God can do this, kidduka ne kibula it runs and kasa disappears. weewuliramu. If only
pressure you feel, kino Katonda akisinga that amaanyi this God is stronger than this, kikuva mu maaso. it goes away from Dawudi you. yagenda n'omuggo David went with a bwe rod yalumisa Goliath. and he attacked Goliath with Goliath it. yalina effumu, Goliath had a spear. Goliath yalina ekitala, Goliath had a sword. Goliath yalina obusaale. Goliath had Dawudi a yamulumba n'omuggo David attacked him bwe with a rod, yalumbisanga the endiga. one who was using to grave. Haleluya. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Amen. Amina. Amen. Haleluya. Hallelujah. Yamulumba n'omuggo He attacked him with a rod n'amulumba ne butidda. Wabeeka mpa ku mazzi. N'amulumba ne butidda and with the butida, gye yakubisanga enkofu. the one he was using to hit the fire. Haleluya. Amen. Eyo gye yagenda nayo mu lutalo. It is what he went with. Eyo gye yawangusa It is Goliath. what made him win Goliath. Amina. Amen. Haleluya. Mukama Hallelujah. yebaza abaluganda. Praise the Lord. Ekyo kye kyawangusa It is Dawudi what made him win. lwakuba munda muye mu bwongo bwe Because in his bwe mind, yatunuulira omusajja anyoomye eggye lya when he Katonda looked at a man that defended the yalabira hand ddala of nga God, Katonda amaze he omugyawo saw that God has already destroyed kubanga him. anyoomye Katonda. Because he has defiled God. Haleluya. Amen. Naawe mu bwongo bwo Even you in your mind, kasoomala okuwulira nti kino Katonda if you akisinga amaanyi only feel that God is stronger than this, kikuviira it goes away from you. kikuviira. It goes. Haleluya. Hallelujah. 19 ewedde. Last 19. Amiina. Amen. Twalina omukyala We had a woman eyawa obujulizi. who gave a testimony. Amiina. Amen. Eyawonna kansa ey'omu mabeere. She was healed from cancer. Amiina. Amen. Bwe twali wano Breast kwasatu cancer. gulumu When we were here on 31st, guno omwaka nga tuyingira guno omwaka entering this year, nga tuva mu 2025 tuyingira 2026. crossing over last year to this year, Katonda yamuwonya kansa God healed her ey'omu mabeere from breast cancer. gy'amaze naye emyaka 7. She had spent 7 years with it. Eyamukwata nga muwala When she was a girl, n'afumbirwa nayo. she got married with it. Amiina. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ekirala kikuyamba There is nothing that naye helps you, kikuyamba but what helps you, lwakuoyamusa it okukkiriza is because you raise your faith n'owulira ekyo ky'olwadde and you see what you are n'owulira fighting nga with, Katonda akiri waggulu that God is above n'owulira it, nga Katonda akisinga that God amaanyi is stronger than it. amaanga ago Immediately, kibula it disappears. kigaawo It goes kubanga because omaze okutegeera you've known Katonda akisinga that amaanyi God is more powerful Katonda than it. akisobola God can do it. naye bw'oba okyawulira But when you still eno endwadde yange that this sickness of mine, maze naye emyaka 10 I've spent 10 years with it, maze emyaka naye myaka 2 20 years with it. nga nasaba I prayed. nasaba As I prayed, siiba I fasted. kikoze kiki What haven't I oba done? wasaba wasiiba You fasted, you prayed. ekyakuleese wano kiki What did you come here kati for? n'okusaba nosi wasaba wasiiba naye era wasabanga nga tobikkiriza. Maybe you prayed, you fasted, but you had no faith. Amiina. Amen. Mukama yebasibwe. Amen. naye olwaleero But today, mu saaviisi in y'olwaleero the service of mu linnya today, lya in Yesu the name of Jesus, njagala munda mu ggwe I want within you, owulire ng'ojjamu obutasoboka. you remove that thing that it is impossible. Amiina. Amen. otunulire abalala Katonda baakoledde. Look to them that God has worked for. Amiina. Amen. Muzeeyi Kamugisha atugambye Mosaic shall say mukyala we yamala emyezi 3 that his wife spent 3 years ng'amulaba ng'omufu when he was dead. nga Almost. teyeebaka He doesn't sleep, nga ne mu ntebe tatuula even she couldn't naye sit in the nga chair. yeevulungula bwevulunguza wansi But she could roll herself n'abanga down agenze ku kitanda as if she's gone to bed. ebigaana n'avaayo When nadda mu it ntebe fails, she comes back in ebigaana the ne chair. yeevulungulaawo She rolls again okumala emyezi 3 for 3 years. era ye bwe yamulabanga And when she could see her, essaawa yonna yalabanga all lumbe. the time he could see death. Amiina. Amen. Haleluya. Amen. Amiina. Amen. era tekyamugjayo That is why she was brought. bwe bamuleeta eno ku kanisa When they brought her to church, bwe yayogerako naye when he spoke with her, n'amugamba nasuze bulungi kati ndi and bulungi she told him that I'm well.
n'agamba gino emizimu nange gigenda okuzitira wano And he nange said, these demons may kill me from here. Let era me go. kikyaleeta mwami Kamugisha That is why Mr. Kamugisha kubanga came here. mukyala we yamuwa obujulizi ng'ali waka Because his wife gave him a testimony when he was home. n'agamba nange sigenda kufiira mu nyumba muno. And he said, let me go, I want to die from this house. Amiina. Amen. Kyaleeta mwami Kamugisha. That's why Mr. Kamugisha came. Amiina. Amen. Naye kati g'oli awo But for you are there, Katonda alina engeri gy'akusuzzaamu bulungi. God has made you sleep well. Baawo baakukubira essimu. But when your husband calls you, Nja kuwona. I will be well. I'll be okay. Mukama ajja kumponya. God will heal me. When? Mukama n'amala kuvaawa. Where did he come from? Nkulayira amazima ga Katonda g'okyerebesezzaako. It is you that failing yourself from Kubanga healing. tonabakusobola kumuwaana. Because you are not yet able to praise him, to adore him. Amiina. Amen. Hallelujah. Amen. Ab'ekijjandongo baweddeyo. People of Tiandongo, they all came. Obw'obujulizi bwa Scoville. Because of the testimony of Scoville Scoville. akyali mu kagaali. And yet she's still in a wheelchair. Hallelujah. Hallelujah. Amiina. Amen. Naye buli ayogera naye. But whenever she speaks with them, amugamba mwana wange nawonye. tells them that I am Mukama okay. yamponyeza. God healed me. N'atandika omugamba Mukama byamukoze. And she began to say what God has done. Yajja nga amagulu gonna geefunyiza buli gali. She came when the limbs were up like this, crippled like this. Kati okugulu n'amabwa gaggwawo. And she says, mutegetege tegakyaliwo. even the wounds are no longer there. Yajja nga tewali amukwatako ku mubiri, bamukwatako omubiri gwonna ng'akosebwa. She came when the whole body was paining. Amiina. Amen. Hallelujah. Amen. N'abagamba kati omubiri tegukyannuma. And she tells them that I'm okay, I'm feeling no pain. I can even change myself. I can even sit by myself. Abamumanyi ne bawulira ddala nga Katonda alina Now byakoze. people who knows her think that God has done something. Mukama yebaze. Ne Amen. batandika okwesomba And they okutya. began to come. Naye bw'oli awo, Now for you are there. Mukama ajja kumponya. The Lord will heal me. When? Anaavaawa. Where will he come from? Amiina. Amen. Kakula w'Oluganda. Let me tell you. Amiina. Amen. Katonda asinziira mu bwongo bwo. God works according to your mentality. Okuwona kuli mu bwongo The bwo. healing is in your mind. N'okulwala kuli mu bwongo And bwo. even you becoming sick, it is in your mind. Naye kasita omala okwaniriza Katonda n'owulira nga Katonda asinga. But if you embrace it that God is stronger, Eyo embeera tegenda kusigalawo. that situation won't remain. Mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Amiina. Amen. Aha. Soma basekawo ekyokubiri.